Max Dr. J. Bismillahirrahmanirrahim. Abagenyi baffe mu bitiibwa byammwe, bakadde bange, bamaama, taata, banyinaze, baganda bange ne mikwano gyange na buli yenna eyeesitudde ne tukuŋŋaanira wamu ku lunaku lwange luno, ku lunaku lwaffe olw'ekitiibwa. Ntuusa okubalamusaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Dr. Sebunya Hamza. Okusookera ddala nja okwebaza Omukama Katonda ow'ekisa ekingi atusobozesezza okutuuka ku lunaku luno nga ffenna tuli balamu, nga tewali alina bukosefukosefu, ate ffenna ne tuba nga tutuukidde mu budde. Abakeereyemuko akatonotono kubadde kubeera kwa Katonda. Tusaba atuweemu obulungi mu ekyo ate atutaasa obubi obukibaddemu. Essanyu lyo nina lingi nnyo nti naddala abakulu abatudde bazibu bakukwasa, emirimu balina mingi, naye ntuusa okwebaza okw'ekika ekyawaggulu nti mwebale kwerekereza byonna byonna byembadde mulina okukola lunaku olwaleero. Abasinga mwandibadde ne famire zammwe nga muwumuddemu, naye mbeebaza okuba nga muwaddeyo akaseera kano ak'ettendo ne mubeera nga mwegasse wamu naffe ne mutusanyukirako ku lunaku lwaffe luno wamu ne mukyala wange Nakimannamakulu. Tuusa n'okwebaza eri famire, bamaama, abataata, timwebale nnyo okubeera nga mwerekereza bye mwerekereza, tubeera nga tusooka okuggusa ensonga eno enkulu ennyo. Taata omu yatudde eri naye ali mu biti bibiri. So beebazizza nnyo okuva wano tugenda okukyalira ku ssenga, n'oluvannyuma enteekateeka endala zijja kuba nga tubeera nga abadisitingamu ku microphone, naye nga nnaku z'omwezi 14 Novemba ensonga ejja kuba ndala nnyo, ensonga ejja kubeera ndala nnyo, era buli kimu kitambula bulungi. Buli kimu kitambula ddala bulungi, era twebaza Katonda atuwadde enteekateeka ennungi, ate atuwa n'obudde obulungi. Suubira bonna mwenna ate mwebale kwambala ne munyuma, mumpesezza ekitiibwa, era nsaba buli omu alina kyateeseeyo mu budde bwe, mu birowoozo na buli kimu. Nsaba Omukama Katonda abeere nga nkuddizaawo mu kiseera ebyange ebyo for now. Ntera okwagala ennyo okwogera, bannamawulire bano badde nkimanyi bandinze nnyo, naye ate mbalinze 14 tebajja kufuna biri kunakubeeranziza nnyo. Nsaba Mukama Katonda atuwe olunaku olulungi, ate
bwe tunaaba tutuusa ekiseera eky'okuvaayo era atuwe entambula ennungi, atutaasa obubenje, atutaasa obubi bwonna bwonna, ffenna tubeere mu ssanyu, tubeere mu mukolo nga tunekaanikanye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakati okusinziira ku bigambo by'omukolo ebyo tubongere engalo ez'amaanyi kubanga awo omukulu Kigundu Harrison n'omukulu asembayo awo naye Kigundu kate wange ali kutusanyusa okulaba oyo maama addako awo maama abaddako awo bannyinaze Rehema Kibirige addako awo mulangi emyufu yendoza amanyikiddwa nnyo kuba bamunjagaza dda mwannyinaze tuwangaala nnyo naye Kabiita Kibirige gwe basooka okumpa nti ye mukyala mukulu yoyo ate addako awo mwannyinaze Jalya Mabirizi mwannyinaze addako awo ye Alfresh Nashua Kibirige ate nga unayigira mukibuga nagambye kusooka Nyawana suka mawulire bana ojja kumanyiko mutebe nawo ndio bayino kolo muri mawulire baleke bakolo mulimu kwa soka baleke bakolo mawulire mugeza kwandika kwalo konzi kuyini nensi kila mbaka ninja But the fight is not yet
Five star. waffe mutabani waffe namwe tubaniriza nnyo ku sayidi eno Alhaji ate nga vice mukwagalana Alhaji Medi Sebagala ne Hajati tubaniriza Sebo ne Sara gyosibiridde omwana ate muganda wange bwemumanyi ennyo Kiyimba Freeman chairman wa Buganda Twezimbe awamu netussa kimu Sebo naawe tukwaniriza nnyo n'abalala abakyajja mpola mpola tubasuubira naye omukolo tumanyi bali batusuubira essaawa 6 tulaba tukeereeyemu ayinza otusonyiwa essimu obudde zigira ku 10 nga bakuba naye ekirungi bamanyi nti lunaku lukulu tujagezaako twamuyiriza obudde tutuuke mu kiseera kyennyini kye batusuubiramu oba tunayisaako eddakiika etootono naye tugezeeko okweyisa obulungi baganda bange ab'amawulire wano ndabyewo ab'amawulire ekintu kye tugendamu tetukivuluuka mu ttaka tugezeeko okulaba buno tumanyi bulamu bwa bufumbo abantu bano tetuboonoonera ate bonna bato balaba bavubuka sayidi eri neena agenda okuwasa ebigambo tetubifuula kirungi nokiyita tya kifuula nnenge twogere ebyennyini byetusanzeeyo nga bwe balabye temubiteekamu ennyo akasunda baasi temuleeta ebigambo bingi ennyo naye nga tubaliriza byo ebyo birina okubeerawo kubanga tubeetaaga nnyo namawulire mwemumanyisa twewunyiza naye gye mwategedde tugenda kwanjula leero kukyala nemukuba headline zino nemwerabira independence naye nga kale nakituga kutambula nakyo independence bagirabidde sigirabyeko leero tulabalembayika ne dokita naye kale ekyo kikulu tumanyi mutwagala nnyo tutambule mu buufu obwo nga tetwonoonye tetutaddemu bingi wano ndabye mu mensionize twatutte sukaali tetunamutwala twogere ebintu byenyini byetututte teturekamu byetutatutte bakigaawo ekigenderedde yagala nange mpe salaamu yange naye yange njiwabwe nti assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu eri ebadde endala naye Sebo bakidaawo omukulu oyo Bagalya Moses eyatukoordinatinze yamanyi obulungi etulaga enaggulu yamanyi bwe tusiba bwe tutambula bwe tusimbula ajja kutunnyonnyola bagalalaagamanyi oba neerinnya naye nga nyongera okubaliriza baganda baffe bannyinaffe abaana baffe bakulu bannange bwe tuli wano ffenna mu